إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi batulaba barakallahu fikum, tukyagenda mu maaso n'emisomo gyaffe egikwatagana n'obufumbo. Lengo lunaku lwa leero samukkirize insha Allah tubeere nga tulaba huquuqu zawja, huquuq az-zawja. Oba kibayita huquuqu zawjain, buli omufumbo omukyala n'omwami buli omu ayina byateekeddwa okufuna mu munne, buli omu ayina okuba nti ayina kyakolera munne. Naye tugenda kulaba leero, tugenda tutandika n'ebyo omukyala byalina okufuna nga bbaawe alina okubeera nti akola ki, abimukolera nga kyatteeka, si kumuyamba buyambi ti omwami wakolera bino ebintu omukyala bamuyambi, nedda, wabula kyatteeka era right y'omukyala, era omukyala ddembe lye okubeera nti afuna ebintu bino wammanga. Ekisooka annafaqa wa sukna, okubeera nti omukyala wa ddembe okubeera nti afuna okulabirirwa n'okusuzibwa nga musajja byonna yabikola. Omusajja alina okufunira omukyala waasula, era alina okubeera nti amugulira emmere n'ebifaanana, engoye, ebintu byonna ebyokukozesa, nga si kumuyamba buyambi, wabula ddembe lya mukyala okubeera nti abifuna. Nga tetufuddeyo omukyala mugagga oba si mugagga, wabula ddembe lye okubeera nti ebintu ebyo abifuna, era nga abifuna okusinziira ku bugagga bw'omusajja. Allah yagamba nti liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Allah tugamba mu tteeka eryo nti omuntu aweeyo okusinziira ku busobozi bwe, awe mukyala we, omusajja abeere nga alabirira mukyala we okusinziira ku bugazi Allah bwe yamuwa. Yani omuntu waba mugagga ateekeddwa era okuba nti omukyala we amulabirira okusinziira ku bugagga Allah bwe yamuwa. Era n'oyo Allah gwe yaba nti agerera n'aba nti enfuna ye ntono, era naye ateekeddwa okubeera nti alabirira mukyala we okusinziira ku nfuna ye entono. Kati omukyala alina okubeera nti asiima ebyo bbaawe byamuwa okusinziira ku busobozi bwa bbaawe. Bbaawe waba Allah yamuwa nnyo, era bbaawe alina okuba nti omukyala amuwa nnyo, naye nga tadiibuuze, naye ngaera takoze eki, takodowadde. Ate era Allah waba amugerera nga alina kitono, era kyalina okukwatako abeere nga alabirira mukyala we. Nobwe kityo omukyala kyatteeka okubeera nti omusajja amulabirira. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam, idha anfaqa almuslim nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqa. Omuntu yenna, omusiraamu yenna, kasita kaawa mukyala we ekintu kyonna ekirungi, nga ayina enniya, nga ayina okumalirira, tajja kufunamu empeera mu maaso ga Allah, ebeera nga saddaaka. Gamba Allah akifunamu empeera, nogamba kangulire mukyala wange olugoye, kangulire mukyala wange kino, kampe mukyala wange ku ssente n'ebifaanana, ofunamu empeera. Ekyokulala al-ushra al-hasana, okubeera nti omukyala omuyisa bulungi. Kyatteeka okubeera nti omukyala ayisibwa bulungi bbaawe. Omukyala ddembe lye okubeera nti ayisibwa bulungi ng'ali mu maka ga bbaawe. Omusajja alina omuyisa bulungi, n'aba nti omusajja alina empisa ennungi, nga taboggola, nga asonyiwa, ng'akola ki, empisa ennungi. Omukyala abeere nga ali mu maka nga mutebenkevu, nga tali ku bunkenke. Allah agamba nti wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Allah atugamba nti atulagira nti abakyala abo mubayise bulungi, abakyala abo mubayise bulungi. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Era okusinziira ku mbeera y'omusajja alina okubeera nti ayisaamu mukyala we embeera ennungi, etalimu kubeera nti amulyaza amaanya. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam atugamba nti akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa.
wa khiyarukum linisaihim khuluqan nabbi agamba nti omukkiriza asinga okuba omujjuvu mu bukkiriza bwe yoyo asinga okuba n'empisa ennungi. Ate n'atugamba nti asinga obulungi mu mmwe yasinga obulungi eri mukyala we. Wekityo okuyisa omukyala obulungi kigambo kikulu nnyo. Nti nabbi agamba nti khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Omuntu asinga okubeera omulungi yoyo ayisa obulungi mukyala we. Era n'agamba omubaka alayhi salatu wassalam nti nze Muhammad sallallahu alayhi wasallam nze asinga okubeera omulungi eri mukyala wange. Nawekityo nga kyatteeka okubeera nti omukyala akufunamu empisa ennungi gw'omusajja gw'omwami. Omukyala ateekeddwa okubeera nti ayisibwa mu mbeera ennungi nga tali ku bunkenke mu maka. Kwegamba nga omukyala ayisibwa bulungi mu mbeera ez'enjawulo. Ekyokusatu omukyala kyalina kyateekeddwa okubeera nti afuna mu maka almudaratu wattahammul, okubeera nti wabaawo ensobi yonna ekolebwa omusajja abeera nga akola ki, nga akola tahammul, kugamba nga asobola okubeera nti asonyiwa embeera obukendeevu bwonna obubeera buvudde mu ki omukyala. Kuba teri muntu yenna ali perfect, teri muntu yenna ali kugamba nga ye mujjuvu nga takola nsobi. Teri muntu yenna atakola nsobi, buli omu aba n'ensobi. Allah agamba nti wala tansawu alfadla bainakum, temwerabira obulungi Allah bwe yabawa wakati wammwe. Allah abakyala balina ebirungi ate balina n'ebitatuukiridde. Nawekityo ebintu ebitatuukiridde beera nga obiziba nebiri ebirungi omukyala byakola ki byalina. Obeere mugamba mukyala wange talina kino naye ate alhamdulillah kasita alina kino, nga kino ekibi okikola ki okireka. Kuba naawe omusajja era naawe tojjudde olina obumogo bungi, naye abakyala nabo bagumiikiriza, naffe tulina okuba nti tukola ki tubagumiikiriza. Omubaka alayhi salatu wassalam yagamba nti la yafruk mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam nti omukkiriza tanyiigira mukkiriza munne, kwegamba n'abeera nti amunyiigira lubeerera. Omwami tanyiigiranga mukyala we n'abeera nti buli kimu amwetamiddwa naba nga tamwagala olw'okuba nti alina akasobi akatono kakoze. Niweerabira ebirungi bye byonna olw'akasobi kakoze n'ogamba yantama. Wabula omukyala we obanga omuzuddemu ekintu ekibi tomukola ki tomwetamu, kugamba nobanga tofudde ku birungi byalina. Inkariha minha khuluqan, omukkiriza kasita kalaba mu mukyala we ekintu ekitali kirungi, empisa etali nnungi, radiya minha akhar, abeera nga asiima eri empisa ennungi. Kugamba empisa ennungi gyamumanyiko agikozesa okuba nti ebikka n'empisa etali nnungi. Waliwo obuntu obutonotono omuntu bw'asobola okubeera nti agumiikiriza. Kati obuntu obwo tebulina kulemesa bufumbo kugenda mu maaso. Obuntu obwo tubuleka ne tugenda ne bino ebirungi ebingi omuntu Allah byakola ki byassa mu mukyala. Ekirala okubeera almabit, okubeera nti omusajja abeera n'omukyala we n'asula naye. Omukyala kyatteeka okubeera nti baawa asula naye. Oba ayinza okuba alina abakyala basatu oba bana oba babiri, omukyala oyo alina omutemu okubeera nti omwami abeerako naye. Sigamba nti omusajja awasa omukyala okubiri ate yasooka n'abeera nga takola ki tamufaako. Ekirala ky'okubeera nti tetulina kino tukkiriza addifaa anha, okubeera nti omukyala omulwanirira n'oba nti omukuuma, n'obeera nti omukyala wo omukuuma. Addifaa anha liannaha sharafuk, omukyala ono kitiibwa kyo, nabwekityo tokkiriza mukyala wo